Webala okubeera nga nate weekuumidde ku mukutu olunaku olwaleero nga bw'eri enkola yaffe tutera okujja wano ne tuttaanya ebyo ebiba bitambudde mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Weewaawo Uganda kakati waliwo ebintu ebigwawo naye nga kati tebikyali kyekango gye tuli nga bannayuganda kuba tugenda tubimanyiira. Ase Kyagulanyi agamba bino byewaŋŋambye byankanze naye si byebyo byatenye bitiisa tibikanga naye olw'okuba nti tubadde nga tubibeeramu bifuuka ebitakyakanga. Essaawa eno mu Uganda okuba omuntu amasasi ekyaka tegakyakola mawulire. Awo nyine we tugenda okutandikira waliwo omuyindi abadde amanyikiddwa nga Bandaali ng'ono nno abadde investor mu ggwanga erya Uganda abadde Manelenda yakwata obutitimbe n'ava nabwe e India oba oliawo nga n'okumuwola n'eggwanga Uganda lyamuyambako kuba atera okuba tax holiday n'ebirala najja natandika okuwola abadde akolera ku Parliamentary Avenue. Katambi kabadde kabunye emitimbagano era oli omu ku abo abaavaayo ne bakwogerako nga yakattibwa. Olwaleero omuntu agambibwa okubeera nti ye yali emabega w'obutemu obwo ng'era mukuumaddembe bw'atyo yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti ku Buganda Road okubitebya. Naye era mu mbeera y'emu Onyango avuddeyo n'agamba nti omuntu ono alina ekikyamu ku bwongo. Ekyennaku omuntu alina ekikyamu ku bwongo twalibadde tumumanyi nti agenda kutwalibwa oba mu ddwaliro lya bwongo oba ewalala naye batandikidde ate bw'abanga yaliko ekikyamu ku bwongo era bamuvunaane ng'eyaliko ekikyamu ku buki kati statement sezo bbiri tezikwatagana. Yaliko ekikyamu ku bwongo ekitegeeza yatuuka butuusi n'akuba muntu masasi olw'okuba yaliko akabanzi ku muki ku mutwe. Naye ate ekyewuunyisa yakuba omu teyakuba bantu balala teyakuba bantu baki ekirala baali bamubanja. Kati tetunnategeera yakuba omuyindi lwakuba amubanja oba yamukuba lwakuba yalina akabanzi ku mutwe. Ezo statement bbiri ziba tezikola ki. Ekirala Museveni agenda mu Asia n'ajja abantu ku street n'abaleeta n'abambaza amasuuti n'abayingiza munda mu ggwanga n'abatuuma erinnya nti bayinvesita. Ekyo kyegendereze nnyo. Kampani zonna ez'abayinvesita ezisinga gosooka weebuuze lwaki ziri mu ntobazi. Museveni ng'olina mwoyo gwa ggwanga osobola okugoba bannansi mu ntobazi naawe n'otazimba mu ntobazi n'olekamu omugwira ajja azimbe mu ntobazi. Ezo kampani ezisinga za mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wakyaliwo possibilities ng'ono yamulankanya emmaali y'abakama be obanga abaddemu n'akagambo Kato Kajubi ke yagamba Kayihura. Omanyi Kato Kajubi yakoleranga Kayihura bwe yakuba omusaba ebibye n'amugaa twalyanga nammwe n'amuteeka eruzira eyo gye bamuwayiriza nti yatta omwana naye teweerabira. Omusawo gwe bagamba nti ye yasalako omwana omutwe ye baamwejjereza mbu yayogera amazima afulume ebweru agenda asaleko abaana abalala emitwe mbu ye Kato Kajubi ye yali main cause omulagira tattibwa. Nsobola okukutuma ggwe nti genda ompemulire gundi oyo n'akutwala ku kkooti n'ogamba bakwate gundi yamutuma ono ye tumuleke. Mwenna muba basobya kubanga oli muntu mukulu osukka mu myaka 18. Buli kyokola oba okitegeera bakutuma batusalako omwana w'omuntu omutwe naye n'omusalako. Ye baamuta yasala omutwe bwe yatuma bwe baakwata mbono yayanguyirizaako kkooti. Tebaamuwamu yadde ekibonerezo ekimulaga nti bw'owuliranga information ekumisleading oba mission ekumisleading ekukutwala mu bumenyi bw'amateeka togikola. Nempunzikanga ngamba Kato Kajubi tattanga ku Kasirye. Kayihura ye yatta Kasirye. Oluvannyuma lw'okutta Kasirye looyo omukenkufu munnabutambala oba Damascus Kabega n'aguwoza n'agusinga. Kayihura ng'ayita mu kitongole kye kya polisi yali akulira n'ajulira. Polisi mirundi emeka ng'ejulira. Iba naye yeekolera oyogedde Kayihura. Gendako tonvuganga kaye. So kati mu bufunze wakyaliwo obusobozi okubanga alina emmaali y'abakulu gye yabadde agaaniddemu omuyimbi ne bakikola bwe batyo. Kati ate balina enzita nnyingi endala batta ne batateekawo suspect yenna ng'era kye baakola ekyuli. Naye ate ku minisita noono ne bakuteerawo suspect. Kya Museveni najja n'akambuwala nti embizzi zisaba ki abantu. So wakyaliwo obusobozi nga omunene mu government oba mwami Yoweri Kaguta Museveni yennyini ye yennyigidde investor
oba si kyo nga yawola omunene mu gavumenti mu biseera bya kampeyini ng'essaawa eno oyo yafuuka na minisita naye nga mu kumwola omusingo gwali kizimbe kye nga tayagala kitwalibwe kati n'agamba omuntu genda n'akabanzi mu mutwe mukuba amasasi kalwalira alipoota gye bafulumya ono yabadde mulalu aliko ekikyamu ku mutwe naye ate aliko ekikyamu ku mutwe yakubye omu ate nga alipoota eyasoose abadde amubanja omuyindi abadde abanjani maama newankubadde eddalu libaawo era likutwala kugwa kwa kubanja ate era n'okubawo omu yekka nga omanye omuntu agudde eddalu fe twalina nga omuvubuka eyo mukyalo ekutambala yagera n'agwa eddalu n'akwata ejjambiya nga buli ayitawo mu kakubo kaabwe okugenda ku luzzi gwagobesa ejjambiya nga talimu kusosola kati ono ye omulawo era eddalu lye eddungi era mukama bw'abanga atuusizza okungwisa eddalu ansuula eyo erigenda kuba emmanja ate n'enkuba bobokka erindekamu akajjukira abakola ki abammanja ekirala bamututte butabika bamututte mu kooti omulalu Onyango Patrick gwe yavaayo n'agamba nti yabadde alimu akabanzi mu mutwe nga sinnagenda na ku poyinti eyo yo poliisi ya Uganda yatandika ddi okukozesa abalalu kubanga yakulaze nti bamuzuulamu akabanzi mu mutwe akabanzi mu mutwe ako we mwakalaba temwamanya nti afuuse wa bulabe eri community kubanga byagenda okuddamu okukola n'okulowooza bigenda kuba si bisengejje bulungi agenda kukola ensuubi omukwase emmundu agenda akuume bannansi alimu akabanzi mu mutwe kale tukkiriza emmundu yagibbyewo bubbi tukkiriza emmundu yo yabbyewo ki naye yabadde mu uniform tukkiriza emmundu yo yabbyewo nzibe kubanga kisoboka abalalu balina eggwiso ajja nabbe naye maama nabba n'ekyambalo ate full combat ng'alinga alaga nti abadde ku duty empale n'engatto nga byonna biriko it is the property of Uganda police newankubadde abalalu baba n'eggwiso newankubadde abalalu babba naye era nziramu okusaba mukama bw'onsuulanga eddalu nsuula eryo erimanya emmundu weeri erimanya uniform weeri nerinzijukiza nammanja neŋŋenda ate n'enkuba ye yekka kakati ekirala yo poliisi ebeera n'abalalu ekozesa balalu abalalu beyesigise emmundu okukuuma ekitundu abalalu beyesigise ebyambalo okukuuma ekitundu okurepresentinga poliisi anyway sigenda kunenya Patrick Onyango yo omusirikale oyo yalabika yabadde mulalu kubanga ne poliisi yaabwe yonna ejjudde balalu okuviira ddala kwenanga mukama we eyavaayo n'agamba nti eyo yabadde munyenye naye nga n'embizi y'omu nsiko esobola okukirabira ddala bulungi nti yabadde ki yabadde munyenye ekirala muganda wange kyenjagala okutegeeza bagambye nti bamukwatidde busiyanga dduka eddalo eryo eryamuleseemu akagenda ku Namayiba n'alinnya bbaasi n'asiyagguka n'ayita bweyogerere n'ayita emukono n'asala mabira n'asala kiyira n'ayingira yiganga n'atuuka ku Busia eddalo eryo era tiba ddungi era sitiiru mukama nkusaba bw'onsuulanga eddalu ero lyobanga okola ki ekirala abalalu babeera kutabika si ku poliisi kubanga omulalu ne bwagwa ekitundu ku muntu ne bwagwa eddalu ku kyalo ku kitundu tujuliriza poliisi ejje mukwate mutwalewa ebutabika naye ate kyakuswavu njeera kyaddaku kyomulalu wa poliisi gwe bamanya nti mulalu tebamutwalawa bwoba olimba lekangawo ku gaapu y'amazima amatonotono mulimba nnyo nammwe oluusi ne mweyokya ekyokubiri yekolera waliwo ekintu abantu kye bakomplainingako akatambi kalaga muntu mulala omuntu eyakwatibwa bagamba mulala abantu generally mbadde ndaba ku mikutu emigatta abantu ng'eyo complaint eyitiridde nti omuntu gwe balaba mu katambi mulala kwono ali mu kifaananyi oba omuntu eyatwalibwa mu kooti nange bwendaba era kyensonga lwaki nkugaye bwoba olimbalekangao ku mazima amatono oba jangu ng'owandiise script mu bulambala kama Museveni nga mugamba tuli ba writer, we are the script writers. Tuwandiika ennyimba. Ennyimba ze tuwandiika zibanga film zino following.
nze nali nnyo oyo Kasosi muganda wange omugenzi yawandiikanga script etagatta okimanyi bwe yagiwandiika Musokeete yaziikibwa yasula mu ntaana n'omulema nga banyumya kati omufu anyumya ate n'omulema eyo script eba yakijjegga yali mu ntaana ate gugambye nti ate yasula mu ntaana n'omulema nga banyumya biba tebikola ki tebigatta kakati naye Kaguta Museveni abuguutana ayaka afune abawandiisi ba script abalungi bamuwandiikire nga script ng'etunuulidde ne repercussions ne reactions ebintu ebibiri repercussions and reactions abantu bwe bagamba bati ninawe empuku gye nasimyemu enneekweka naye otulaze eyakubye essasi muwanvu nga Paul Kagame kyokka ate gwe muleese nga suspect oba omulalu wammwe mumpi nga Itongwa n'ogamba nti ekizibu kino kyamweraliikiriza nnyo n'ayimpawa kwaffe tumanye ebizibu bikozza bukozza ekizibu tekiyimpa kati mu kumala okukuba omuyindi obu understanding ne bukomawo n'atandika okweraliikirira n'ayimpawa Museveni yakwenya yagenya afune abawandiisi ba script abalungi weewaawo yekolera tetugenda kuyitawo olunaku olwaleero tetwagala abantu wanvuya nnyo budde omanyi bakompuleininga kaddata kabbeeyo Uganda kinganga bw'olaba mu mwaka sekukkulu ebeeremu nga buli omu wajesunga weewuumirwa katonotono ng'era abayimbi abategeka ebivvulu buli kadde gyebigwera byeveera abawagizi ne beesala afazali katono baby agikubye mubeere bulungi abankumira atakumira mpeera tuddingane nate olunaku olulala mweraba